Oli ku Bokati TV. Nkwandirizanya ate mpozi ku Bokati TV wali kubera mpozi ngate otulaba wali kubera mpozi ngate otugobera bulungi nnyo embeera eri etya obulamu obusanze otya nze Sula Ssenyonga ate okubera mpozi ngate nkutuusaako amawulire g'olunaku luno olwaleero nkubuuzaako nita tina Imenansi gattako mpozi ate ne Amos Mukisa gattako ne Habibu Nsereko ate na mwenna batugoberera Shirat Love Shirat Silati Happy Lady Shamina ate mpozi n'abala mwenna Nanyanzi naye nkubuuzaako nnyo Nakadu Amina nkubuuzaako nnyo olunaku olwaleero amawulire ge tulina omumbejja ayombye n'omukopi era ne beerangira obuwalaji ne beerangira obubbi ne beerangira obwamalaaya ne beerangira ebyawa n'ebyawa ani omumbejja Feibe Nasolo ngono muto abeera mukulu ndowooza ekisimanyi ani muto wa munne naye nga baluganda Feibe Nasolo ne Betty Mpologoma Feibe Nasolo mumujjukira unyayimba kati kwata wano otunule eno abafa bafe oyo wawulira bino bali mu lutalo olw'amaanyi ne Catherine Kusaasira mukyala Sserugga Mama Kabina ate nga presidential advisor yavaako sakyali ndowooza yavaako beerangidde n'amulangira okubeera mpozi ng'atunze emmotoka blabla bingi nnyo kansoke nkuwa oluyombo luno kyevulaba kisiba kino oba Sserugga kikuba akuba emigo kuba teyakikwana twakimusibako busiri gwe Catherine Kusaasira toddamu kumumanyira twakupangira pangizi Sserugga ogamba mbuno simanyi bawange teyankwana guwa mumpa wali omumanyi nnyo tekera kugenda ng'obuzaabuza abantu ng'oyagala okuyungamu emboozi okufuna erinnya lyakolema okufuna mu bulungi oyunga ebigambo bitakwatagana tomunakyo mmanyi kwadde n'ekintu n'ekimu wabula nze kyenkumanyeko nti wasiraanira ku lujja va ku lujja toddamu kugenda ng'onyogeragako ebigambo bitakwatagana toddamu kumumanyira gw'otamirira mu bwala gy'obw'ekikumi oli mukopi wena weekuba enjawulo wesiba ku nze ndirangiro oli mulamba ndi mumbejja ndi mulunzi wante twakula tunywa amata nze saalombako nga ggwe tetwakuyamba buyambi naye olaba tewakwata baana be wabba connection fee za president $3 ze wababbira ku Facebook page yo ne batuuka okunkwata mbona baconnectinze gy'oli nali nkuyita muntu ne connectinga abaana abayimbi be n'areemo nga manyi nti muyamba abaana abayimbi bannammwe Feibe leka kubeerawo ng'obuzaabuza abantu tobalimbalimba teweefula wakabi tolina bwakabi bw'olina naye lekerawo okunywa ttuntu kuba ttuntu alayika akusudde eddalu owulira bwe mwali mu ofiisi mwajja ne babagamba munneetondere ne munneetondere omuntu bye mwali mutandise okumpaatiikako teyogeza bujja nga toyagala muntu omuntu oba tomwagala tomwogereza bujja bwe mwajja ne babagamba nti nno mwali muweereza ssente enamba gogamba wa communicating n'abantu wali tomanyi namba yange okubawa ennamba y'abafere bakubuuzaako nti nze bamanyi bakebera mu namba zange nga teziriimu ne mutuuka mu ofiisi ne muswala okitegeera bwe mwaswala ne babagamba mbayambe mbatwale ewa president nze sinze ntwala bantu wa president ddala kunjogerako ng'olinako obujja we n'owulira ng'oyogeza obujja ne batuuka okunkwata mbona baconnectinze gy'oli nali nkuyita muntu ne connectingako abaana abayimbi be n'areemo nga manyi nti muyamba abaana abayimbi bannammwe nasimanyi nti mweyagaliza mwekka kaakati ekibi kakikulumirize otandise okutunda ekirabo kye baakuwa ekirabo bakitunda n'oluyimba lwekyasooka okuyimba lwaffenze ne Betty Mpologoma mubuuza oluyimba lwe yasooka okuyimba si twe twalumugabira nze ne Betty Mpologoma olugamba nti njagala kimu mapenzi nga kyekyantya ebirala lekayo ekyo kyokka kyenjoya yali badde afuna kafansonyi kola oluyimba olwamuleeta mu nsiike y'abayimbi siddogo nina mukisa siddogo nina mukisa mu butuufu siddogo naye munanga ndoberawo nolowooza oba ddogo mukisa munanga omuntu abeerawo n'ayogeza obujja n'owulira nga obujja bumutta n'olaba ng'ayogeza futwa omutima omubi ogwenge bawoza mbuzo simanyi tatwala lukunkumuli nga bw'ogamba esaayi naye sina kutwala lukunkumuli lw'abayimbi naye ettima likujjudde ggwe kennyini ogamba nti wantwala wandeeta mu kuyimba wandeeta ddi era ewaani zomanyi gye nava tewulaba njogera ndi mukaka musekulinaako bujja naye gwowulira ng'onna oyogera ng'obusungu bukutta ng'olina akasajja ku mutima kakutta
ojjula kujjayo kabazi sikuyinaako kubanga nze siwalana muntu gwensinga sobola kuwalana mukwano. Olwo lwe luyombo wakati wa Feibe Nasolo. Kakati no gwalina mukwano go making sure nti tamanya byama byonna. Abasinga kasita amanya mulinzo oyomba mu katono sokka omugezese. Gwe baako ky'omugamba. Baako ky'omugamba. Omugezese. Bwakuvuma n'abikulangira ng'omanya si mulungi mu kuuma byama. Kubange kati ekiriwo ky'abantu beebo Feibe Nasolo byalangidde kusaasira. Kitegeeza nti beemanyi nnyo ne kusaasira byalangidde Feibe. Kitegeeza nti beemanyi nnyo. Kati yani mukwano gwo. Okay, Bokati TV sija kubeera mpozi ngate nedda. Kwaliwo ne story endala. Story endala ye ya Kabakko. Kabakko ennyumba ye gy'abadde azimba abayaye baginzinzeeko ne bagikoona. Yagula akapoloti ye Busaabala futi ndowooza anaku ziizo. Azaale bukana na gwattaka bagadde ditunda bakubyeko sengenge azimbyewo ekikomera bakimenye akoze atya buli kimu bakiyingiridde bakimenye ekikomera bakikoona ne bakisuula kati n'ateekamu ennyumba ya 99 nazo baze ne bazikoona ne bazikubamu ebituli kati azze n'atabukira abanneiba lwaki temwampise mubeereyo mutya zino sente zange lwaki temwampise go wagisudde ebirere Yanga abanneiba tetwawulidde bali bazze kiro kasooke mbakuweneka n'akatambi mwenna muli kuno kwana polati eno yange temumbulira mmwe mwenna eno polati yange eno polati y'abaana bange zino ntuyo zange nze sina mpa sente nze nkola sente zange wallahi ndayira mu busiraamu wallahi nkukolumira gwajati nkolumira ne chairman namwe abantu bakukyala mwenna bannabukenya mulinga n'amazzi mujja bitereza bino mugenda bikola bino mugenda bitereza yenna abaddewo mwenna nasoso biwulira nawe asoso biwulira nawe ojja binyonyola saba buwulira mujja tubuwulira kati mwe baani buli teeka ndimanyi mwemwemwe zino sente zange mwe bakazi mmwe abankumira ekiro zino sente zange gwegokonyewo kati n'ensululu evuddewa ani akonye wano ine ensululu yino akonye wano ekiro baba nabukana nemunkuba nemunga nti muwulira naye nga temusobola vaayo kukuba nduulu ze nsula busigga nsula munyonyo nemwogera mukamumpala mutuwulira abakoona owulira otyeri nabubukonye entu yange nabajatiwakonye entu yange nabannabukenya nabakyakino nemukona nabachairman laba mukonye entu yange wallahi ndayira mu busiraamu mugenda gikola nabasanze balemeredde nga n'ebitiyo bimenyese n'emitima gigenda bamenyeka kati esaawa eno ababikonye nange kati njogera bwe nti naamiriza baddangamu baddangamu kati baddamu ne basenya astagfirullah kyekyo ettaka kati okuligula olina okusooka okunoonyereza lyani ettaka lya liizi si lya liizi ettaka lirimu enkaayana oba tuukira ddala wa chairman mulina obuzibu buno n'ogula ettaka naye ng'endagaano ogikoze na ssula tekuliko wakakiiko n'omu endagaano entuufu ekolebwa wa chairman atayagala kutundira wa chairman oyo muveeko mufu wandigula ebicupuli wandigula empewo n'olw'ensonga eyo bambi kabakonze musaasidde naye ndowooza ekimalawo bino byonna etose ina okubiyingiramu erusi bwegaana genda ku poliisi bwegaana genda mu kooti ekooti ejja kubeera mpozi nga ateesalawo eggoyi temuva ku Bokati TV nze Sula Senyonga
oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV.